Michael Lukwago yakwibwa poliisi amasi mu mwezi ogwokutaano omwaka guno n'atwalibwa mu ddwaliro Mulago gy'amala emyezi 2 nga nafunye bujjanjabi n'azzibwa ewa Kaliga mu katale k'abazzirwanako yali akolera ogw'obukuumi. Oluvannyuma lw'okumulaga ku Bukedde TV ng'asaba obuyambi nga 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno yafuna omuzira Kisa Margaret Kibirige Lusero ali mu ggwanga lya Amerika kati ajjanjabibwa mu ddwaliro Lubaga. Margaret Lusero neyanziza nnyo obuyambi bw'ompeera singa siggwe. Embeera gy'alimu akubwa eddagala buli lunaku ate lya ssente nnyingi. Okugulu kwa Lukwago kwatemwako ng'abasawo bagamba nti embeera yegenda etereera wabula nga kyetaagisa okwongera okumukuba eddagala buli lunaku okusobola okuzza obusimu bwe obw'omu mubiri. Kasita eddagala libeerawo kyekikulu n'ebyokulya bye bisinga obukulu. Kandi muyige okuyamba ku bantu ng'abo tetujja kuddukiranga amanga geebweru ate nga naffe tukola. Lukwago ne nnyina mujjanjaba Annette Nakyejwe beebazza nnyo Bukedde TV ne mukyala Margaret Kibirige Lusero okumujjanjaba. Yeebale nnyo, yeebalire ddala obuyambi bw'atadde mu mwana wange. Tuusa okwebaza eri Bukedde TV olw'okutusobozesa okufiirusa amawulire gaffe nga tusaba obuyambi. Tetwafunire omukyala muzira kisa, mukyala Margaret. Sayalo twatuseeyo e Mulago Mike ali mu mbeera nnungi, ye Mike gw'onyumya naye okusinga buli bwe yali ng'avunze ng'avaamu. Waliwo n'omukyala Esther Namukwayo omutuuze w'Ekawempe Tula Zone alajjanira abazira Kisa okumudduukirira oluvannyuma lw'okuzaala abaana basatu nga kati talina kyabaliisa ate kitaabu Asumani Muyobyo yamuddukako. Baana bazaala taata bwe tampa buyambi. Ono tumusanze ku mizigo gy'apangisa ng'abaana kuliko Rahman Namwebya, Kauthara Namwebya ne Abdurrahman Mayobyo nga kati ba myezi 6 wabula ng'ebyokulya talina. Landlord yamubanja nga n'abaana bamulwalira entakera. Abaana balwala buli lunaku olw'ensonga banywa caayi mazzi. Caayi wa amazzi temuli sukaali. Muganda wa Agnes Najjuma amuyambako okulabirira abaana bano naye ategeeza nti sense zimuweddeko n'asaba abazira Kisa okubadduukirira. Naye tugenze okulaba nga ffe abantu abakulu ate nga mwana waffe abaana bagenda kufa nga kitukwatako. Geoffrey Lubega ne David Tamale bakusakidde Green ku Bukedde TV.